Mwebale nnyo okwekumira Projan Media TV. Projan Media TV twewaayo okubanga tukutuusaako amawulire gonna agaakagwawo gonna mu nsiike ya entertainment n'awalala wonna. Ensonga leero eriwo mu ddiiro ey'omukyala eyatama buli omu. Ey'omukyala eyatama buli omu wano mu Uganda. Eyatama President, yatama Rema, yatama Kenzo, yatama ani buli omu gwe muwulira ayogera Rema. Apa naye akakyala akantama. Ensonga leero eriwo mu ddiiro. Rema yakola omukolo gwawunyisa buli omu. Omukolo gwali gw'amaanyi, gwaliko buli mu kika kya mugagga mu Uganda. Kwaliko ne Seeka buli omu gwasinga okwagala mu Uganda. Sheikh Muzaata naye yaliyo mukolo ogwo. Naye okuva omukolo we gwaggwa, Rema tagwanko bizibu. Ebizibu bijja byetuuma buli kanaku. Emabegako awo yali atunda emmotoka ye, era ffenna twakimanya. Mu nsi, mu bulamu obwa bulijjo, abantu batunda emmotoka olw'ensonga ezitali zimu. Ensonga abamu batunze emmotoka zaabwe, ayinza okusanga omuntu ayagala kyusa namba plate agende ku namba plate endala, oba ayagala kyusa kika kya mmotoka agende ku mmotoka endala, oba ayagala kutunda mmotoka kukola mukolo, oba omuntu atunda emmotoka ng'ayagala weerera mwana fiizi, abalala batunda emmotoka nti nga looni emutuga. Naye Rema n'amakula ekimutunze emmotoka ye, emabegako awo ekibadde kimutunze emmotoka ye, emmotoka agitunda lwa nsonga nti alina amabanja. Omukolo gwamuletera okwewola, era ssente yeewola nnyingi nnyo, era ssaawa zino amabanja gamutuga. Kwe kusalawo okutunda emmotoka ye asobole okuba ng'asetulinga amabanja ge. Emmotoka eno gye twogerako eri mu bbondi ssaawa zino, kuba ssaawa zino etundibwa. Bw'ogenda ku bbondi era ogisangako eriko namba plate USZ n'endala enamba eziririrako awo oba 6 something awo. Gyeri eri mu manya ga Rema, eri mu manya ge ag'obuzaale Rema n'amakulu nga mugamanyi, era obukakafu bwonna gye buli gyeri mu bbondi bagitunda. Naye kyaddaaki afunye omununuzi. Mama Fina yavuddeyo n'agamba lwaki teyankubira kasimu nga tannayogera ebyo byonna. Ffenna tukimanyi omukolo gwaliko abagagga bangi, buli omu gwamanyi. Kirumira ffenna tumumanyi. Kirumira ye mugagga wano mu Uganda, alina ebizimbe, alina ki, ye yali taata Ssebunya. Ye taata wa muzaala oba taata ku mukolo. Naye okuva ndowooza omukolo we gwaggwa ebya taata byakoma awo, ffenna tetuddamu kuwulira omwana bw'akola ki, bw'asaba buyambi eri taata we. Enewe ne Kirumira n'omusaasira, musajja wattu naye alina ebizibu. Luli kate bamunyiga emiggo, twamulabanga akutte hardcore, ne musajja alina amaanyi. Yakwata hardcore n'agikasuka n'ekuba tractor. Nsonga ziri eyo, naye alina ensonga ze endala. Tayinza ate kweti mugugu gwa Rema n'era nawo gw'amabanja nti amusasulira amabanja, yadde Ssebunya mutabani we mbu, bwe kigambibwa mutabani we embu. So bonna tebanavaayo, bagagga bonna baaliyo. Sheikh Muzaata yaliyo naye tanavaayo ku nsonga y'amabanja eno. Bonna baali ekimere, baanyumirwa. Abantu b'e Nabbinga abaali emigaati bonna teri yavuddeyo okusondera Rema ku nsonga zino ez'amabanja, ssente ze yakozesa okuteeka omukolo ogwali ogw'amaanyi ennyo. Rema, Mama Fina ffenna tumumanyi aba bize, so ensonga zino ali tanaziwulirako. Singa yali yaziwulirako, singa tezituuse wano, kuba ne Rema naye ffe tumumanyi mukyala yayagala nnyo okwekuniza, tayagala nnyo bantu kutegeera bigenda mu maaso mu ye, akola ebintu bye mu nkukutu. Naye kano kaasoloobyeyo buli omu, ffenna tukategeera ffe abanamawulire. Olwakafunye ffe tuyinza kukakweka abantu baffe abatufollowinga Projan Media TV. So nawe twakabaleetedde emmotoka ya Rema agitunda era eri mu bbondi. Naye Mama Fina yavuddeyo n'agamba omuwala ate kiki yandiŋŋambye, yadde mba ne busy schedule. Ffenna twamulaba aba ne busy schedule, agenze ebweru penge story, agenze ewa. Mama Fina ffenna tumumanyi talina mukolo gwa bulako, ate buli kaseera aba bize. Naye alina n'eddwaliro ye abamu basawo be ng'ajjanjaba. So ndowooza ensonga ze yali tanaziwulira, naye ensonga olwamugudde mu matu, kye yakoze yagaye bugambi, omuwala yandiŋŋambye, agamba nti simanyi mmotoka biki, nga nze mugamba kwata emmotoka yiiyo nga bwe mumumanyi mwenna. Mama Fina ffenna tumumanyi, munnamu abala wa Projan Media TV mwenna mumumanyi, ye omukazi ateekwatayo ku ssente, agabe ssente season ku season, oba oyinza oziyita mwaka ku mwaka. Okuva twali mu P1 paka kati bwe tukuze, Mama Fina agaba ssente. Talinga bano abagagga abamu besigenda menya mannya. Sijja bamenya mannya, simanyi si papa, simanyi ono, simanyi Brian Blue, Brian Purple, Brian White.
abo sente zaabwe bazigaba ku taamu esooka P1 first term ne bazigabako awo nga zitandise okwesala P1 second term, tugenda otuuka third term nga tebakyalina nga nabo bakayanira entono abalala ze balina eza 7. Ayo nga tuvuddeyo Mama Fiina yagambye mu ddoboozi tugenda okuwaaka awo maaso awo nawe weewulireko Mama Fiina ng'abyeko kwaffe byaffe si bya lugambo, tukuwa ekiri ku ground, tugenda dyewulirako awo maaso. Mugamba nkubire kasimu, nkubira kasimu nga nze emmotoka nkola ki, ebyo byonna tusobola bisootinga. Oyo mwana muwala wange era naliyo ku mukolo gwe. So zizo ensonga eziriwo, mweyongere nnyo okwekumira ku Project Media TV, twongere okutuusaako amawulire amalala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.